Weewaawo akati omukyalo n'agambye nti abadde alina gy'alaga. Ogambye nti obadde olina gy'olaga n'osanga omuwala ng'alina ennyumba gy'alimu oba luumu gy'alimu, naye omuwala oyo abaddemu ne bbaamu. Bamweyana ndowooza abaddemu n'omuntu nga bamuyita bbaamu, naye bbaamu oyo ng'alabika yagwadde eddalu, ng'alabika mulalu, nga bali mu nnyumba omwo babiri. Kakati ogambye nti bwe weeyongeddeyo mu maaso n'osanga omuvubuka ng'ali mu kunoga emiyembe n'otandika okulonda emiyembe gy'oyagala. Kati ne waba wagamba nti wano tulondako omuyembe gumu, kati n'oyomba n'oga nti nze siriiko kukoma mu kulonda emiyembe, ewaffe Uganda emiyembe gy'oyagala gy'otwala. Naye kati wano ebyokuŋŋamba nti toolako omuyembe gumu ng'ate waffe Uganda gy'oyagala ggwe gy'olondako gy'oyagala gy'otwala weepimira. Tewaliwo byakupimira opimizi n'oga bino sijja byagala. Akati ne weeyongeddeyo ogenze okulaba nga bbaamu tokyamulaba. Kati ne wajja emmotoka ebadde ya pick-up, emmotoka eyo n'ebanga ekuyitako. Kati ogenze okulaba nga waliwo omukyala agudde bugwi awo. Kati omukyala n'ajja, omukyala abadde alabika nga omusambwa. Omukyala abadde alabika nga bboosi naye ng'ate alinga ng'omusambwa. Kati omukyala oyo ne wajja ndowooza omuntu gw'abadde ng'akolako oba gw'abadde akozesa oba ng'omulwadde, omwami azze ng'omulwadde oba azze ng'akozesebwa omukyala ono. Akati n'amuwa landi 250. Kati 250 emmotoka eyo ebadde ng'ekoze akabenje. Kati omukyala oyo wajjidde, kati ne wajja omuntu gw'abadde nga gwakozesa oba ng'omulwadde we bwe bityo. Kati omulwadde we oyo n'amuwa landi 250. Kati ku 250 okwo omukyala ono n'atoolako landi 10 oba 10 ndowooza n'aziwa bbaamu. Kati naye bbaamu ng'omulaba ali mu mmotoka ng'alinganga nti naye emmotoka yamutomedde ng'alabika avuyiza wansi awo. Kati bbaamu kyavudde ava wansi n'ajja ku sayidi yo ggwe nnyabo. Nakugamba kale nze eno bankozesa ate bampa obusente butono, bankozesa biki, naye ng'alabika mulalu nnyo, nga mulalu ng'alabika yagwadde eddalu. Kakati n'agamba nze eno bankozesa, kati naye ng'omukyalo ono alabika ye bboosi. Eno bankozesa, balinga abankozesa obuddu, kyokka n'obusente bampa butono nnyo. Kati bbaamu n'atandika okukaaba n'akwereetako. Kati nga sirika biki n'otandika okumuddaabiriza. Kati omukyalo ono n'abanga anyiiga n'okyukira omukazi n'omutabukira n'omugaa nti ogenda kunkola ki? Biki kati awo oviiridde mu bubaka. Kakati nnyabo, ekirooto kino, ebirooto bingi by'ozza ofuna ebikulaga lubale nti yasitula enkundi, era ebikulaga nti bw'oba mugezi tandika okwezuula, oba mugezi funa essalira, oba mugezi kwatamu ebibyo, kwatamu ebyanguwa. Okusinziira ku kirooto kino, omuwala abadde mu luumu ne bbaamu yeggwe. Okitegedde? Omuwala abadde mu luumu ne bbaamu yeggwe. Era bbaamu gwe musamba gw'oyita nagwo era ogukuli ku lusegere. Kyokka gukooye eby'okukozesebwa obuddu, gubikooye. Era oteeka okuba nga ku mirimu okwo weenyiye, weetamiddwa, tokyatereera, totereera wamu, owulira obulamu tebukyanywerera awo, tebukyayagala awo, oli oyagala kudda waka biki. Ebirowoozo ebyo oteeka okuba kati nga bingi nnyo ku mutwe gwo nga biguzinzeeko. Okulya ng'oyagala kudda waka, okulya tukyagala kwongerayo, okulya nga buli kimu kikutama, oyinza n'okkuba mukama wo jjambiya, oyinza n'okkuba mukwano gwo, oyinza n'okkuba b'okola nabaawo, oyinza n'okkeera enkya ne weekyankula n'obavumaavuma. Kale ekyo ekituntundu kigenda kujja bwe obadde tonnaba kukifuna. Bbaamu n'omuwala yeggwe ne bbaamu akuliko, akutuddeko. Kyokka emisambo emirala gyonna gyekwese mabega wa bbaamu gy'atuma bbaamu. Kati bbaamu yaaliwo, okitegedde? Kakati bw'osanze emiyembe ne bakupimirako gumu n'oyomba n'ogamba nti ffe waffe Uganda tebatupimira, gy'oyagala gy'otwala. Kati ke katundutundu ak'okuba ng'oli ku bufuge, oli ku bupakasi, gy'oli teweeyagala, gy'oli teweetaaya. Ewammwe Uganda mu nsi yo bw'oba obadde weetereezeza buli kimu osobola okukifuna n'okyetuusaako. Kati era ogwo gwonna mwoyo ogukutuddemu ogw'emulugunya, ogwo muzimu. Ekituntundu mw'obadde oyogerera ng'oli akugamba emiyembe, kuba olonze emiyembe gy'oyagala ng'omusajja ali mu ginoga, n'olonda gy'oyagala oli n'agamba nti wano tujjako gumu.
n'oyomba kati ekitundutundu kye ky'okuyomba ggwe nga ggwe ogwo muzimu okutuddeko omuzimu ogugamba yo omwana n'atubeeze eno ku buddu omwana n'atubeeze eno tetweyagala tetulya kye twagala ekisooka fere waffe Uganda weegulira wali ku mata ne weegulira ku bino n'olya ku biri ne bakuwa ku mwenge n'olya ku mwanyi n'olya ku muzigo ne bakufumbira ku bijjulo n'okola ki gyegyo emiyembe byebibala emizimu oba omuzimu oba bajjajjaabo ebulaya gy'oli oba e South Africa teweetaaya eno ebyokulya byene wammwe Uganda byawukana nnyo n'ebyokulya byeri okitegedde nti eno bajjajja bafumbirwa ku bijjulo omwenge omuganda kakati omwenge omuganda eyo ogujjawa amalwa ogajja amalwa ogajjawa amata gokamye wali mu nte eyo ogajjawa eyo munywa ga mu firiigi bikyolusi gamazeemu myezi 2 firiigi yegakuuma oba gamazeemu wiiki okitegedde amata gakamiddwa wali mu nte gogenda ali ku ddaala n'ogafuna eyo ogajjawa okitegedde omubisi gw'enjuki eyo mugufuna nga gwayitako dda nga mu parking ema supermarket eno mubisi gw'enjuki ogufuna abasajja bagutambuza mu zibaketi mu biyumba by'obwobuwangwa nga gukyali fresh nga si mu parking guli ku origino ebintu ebyenjawulo lubaale byakulanga bakooye ebintu by'obapimirako opimizi bakooye ebintu by'obuddu bakooye ebintu by'okumanyirwa bakooye ebintu by'okubeera nga tolina wali wogula butiko bubaala tolina wogula kinyobwa kisekule tolina wojja ki ebyo bye byalubaale byayagala ekinyeebwa ekisekule akati k'akabaala olweza n'ebbombo tolina woobijja ebibala olweza n'ebbombo okunaabanga ku ddagala eryo lyewenogedde ku ttale eyo tolina woobijja oli mu balenzi obafudde kikaakyo okitegedde kati gwe bikusanyusa eri byokola mulenzi wakubira essimu ng'ogenda ng'oyogeza ekyejo ng'owalampa ebitanda okitegedde ebitanda ebitaggwa kati bo bajjajja balaba tebalina we bafuniramu olweza n'ebbombo tebakyalufunako ddunaabako amata gavudde wali mu ntego gula ali ku ddaala tebakyagafunako akabisi k'enjuki akawakuddwa wali mu muzinga tebakyakafunako ekijjulo ky'abaana ebijjulo bya lubaale tebakyabifunako akawogo okitegedde akawogo akamonde kale neyo biyinza okuba bibeerayo naye era baagala bino ebyene waabwe bo nga tebabapimirako osobola okugenda mu katale wali neweegulira lumonde goyagala matoke goyagala si ebyeyo ng'ebipaakinge ebyo ebyokufugibwa nti ate wali bwogula simanyi buli muntu egugula nusu 2,000 ogw'ettooke simanyi wano ki eno mwetemera mu lusuku wadde ng'ensuku tezikyalabika neera emmotoka bwereetera ofaanana bw'oba n'akasente mu nsawo ofaanana yeeyunjidde mu lusuku bintu ebyenjawulo kati ye bbaamu eddalu emyaka gy'alimazeemu ppitirivu oyo ye toyogera nakwogera bakulaga omusambo gwe ebbanga lyegumaze nga tegufiibwako omusajja alinga eyalaluka edda mulalu ali awo bbaamu abeera n'omuwala mu luumu kati gwe musambo gw'osula nagwo mu nnyumba ne bambi bbaamu tali mu mbeera nnungi mulalu yeetaaga kujjanjabibwa ave mu kitundu ky'akalalu kati gwe mulalu okitegedde kati ekyemyembe bwe tukivuddeko nitweyongera maaso n'osanga emmotoka eyo nerabika ng'egwa ebadde ng'ekuyitako n'ebanga egwa kati newajja omukazi ng'alabika mugagga boosi naye ng'alinga nga musambwa ng'omukazi oyo alabika alina omuntu gw'abadde akozesa oba gw'abadde ajjanjaba bwe bityo kati omuntu oyo azze n'amuwa landizi 2,500 kitegedde n'atoolako landizi 10 n'aziwa bbaamu kati bbaamu n'atandika okwemulugunya bambi kubanga abadde atudde katebe ke wali masaŋŋanzira amasaŋŋanzira ge gategeeza okubeera nti ewaka ne mu kibira toyinaayo gy'oli wasoberwa emisambwa gyakutega osobeddwa ssente toziraba emirimu gye wagenda okukola nagyo olaba temuli kantu yentebe okuba mu masaŋŋanzira omusambwa guli mu masaŋŋanzira gw'oli mu masaŋŋanzira okitegedde emabega gy'ova tolowooza kudda ku mulimu gy'oli naye bw'onoonya by'okolayo ne bikusobera bw'onoonya nti oba ozimbyemu akayumba ne bikusobera wabula ekiringa ng'ekyamakulu ky'ofunayo balenzi okitegedde abalenzi ebyamasanyu omanyi kati ono omukyala tasulirawo okitegedde byabalenzi ebyo abyagala ate kuva dda mu buto kuba ebyabalenzi yabitandika ndowooza akandabe waliwo nasangira maama waako akakuba ewaka akakubi abalenzi oba kaali mu P1 yabitandika ali mu P1 kati balirira ebbanga eryo lyonna lyonna tokyayinza nakubamanya nakubajjukira n'okubabala P1
piwanu kuba waliwo abasangiro baba ali munku baba ali ku luzzi nali mpitawo saabitegeera bulungi maama we ng'ali mumukalirira kibooka amubuuza gye yabiyigira n'agamba nze maama nsonyiwa tadde tugenda ku luzzi Geoffrey kati we nagenze okulonda epumumpu nga tugenda ku luzzi yabadde eri mu nsu kati Geoffrey najja nga nvaako emabega kati Geoffrey nansula wansi kati nayinza okulaba nga abikkula ekiteeteyi kyange nasanga bamukalirira kibooko. Imagine mwana wa piwanu awo yabitandikira okitegedde. Kakati omusambwa gugamba gwo guli masaŋŋanzira ono yasanyuka ebibye gwo guli masaŋŋanzira kati mukubeera mu masaŋŋanzira ono yali masaŋŋanzira okitegedde. Byabalenzi tayinza bifunamu tayinza kukola ki kati n'emirimu gyennyini bw'onoonya byakola bw'onoonya oba yeguliddeyo poloti oba akoze eki tewali talina kyalaga kati ge masaŋŋanzira kyeyagenda okunona enjawulo ziro ewaka ne mu kibira busoberwa ye gwe musambo okubanga guli masaŋŋanzira gwe gutadde akatebe naye ng'omusambo gwe guli mu mbeera mbi nga gukaaba mulalu yalaluka dda kati najja ku sayidi y'ono omukyala namugamba munnange nkooye okukozesebwa obuddu tulinga ng'abali ku buddu kati rawo obusente bwampa byonna enze bannange kiina atandika okukaaba kati okukaaba okwo omusambwa gukubanja kudda obusente bw'ofuna si buwandifunye bamwagamba nze ndi mugagga nzize okwaffe ontegeere nze nina ssente buno obusente bwe bakuwa eno si ssente buno obusente omukyala bw'abadde ayawuzaako si ssente bamwagamba nzija mu mbeera gy'ondabamu nzijaako ekitundu ky'obulalu nzijaako bino ebigoye onyambaze bulungi nzirewo nnyirire nve mu kitundu ky'obulalu naye ndi masaŋŋanzira ate bwe mbeera mu masaŋŋanzira naawe oba mu masaŋŋanzira bw'onooba tonnanzija mu masaŋŋanzira naawe tojja gavaamu okitegedde. Emisambwa gikoyo gizunza mu loogi emisambwa girabye ennaku ku nsi kuno tegiina loogi we gitatuuse girabye loogi egy'enjawulo emisambwa gye gitenda emisambwa agirabisizza ennaku gy'otalabanga tegiina loogi we gitamanyi okitegedde. Gikooye ate bwe kaba kalimu gikooye okukozesebwa obuddu okimanyi nti n'okugendagenda mu loogi bwonna buddu buddu okitegedde. Ebintu eby'enjawulo nabwo buddu n'obulimulimu obutaliimu nabwo buddu emisambwa girabye ennaku gy'otalabanga girabye ebinene okitegedde. Kati musambwa guga nzija mu mbeera eno kyekisumuluzo nzija mu mbeera eno lyessanyu lyo nkooye obuddu kwate buli ajja n'akumanyira buli ajja abantu ne bamanyira bazzukulu baffe agalenzi ne gava eri ne gamanyira muzzukulu waffe okitegedde ne gamanyira muzzukulu waffe ne gamukalakata obonana bwe buddu nkooye obuddu obulimulimu obw'enjawulo olufugirizo ku mirimu ate obusente bwe bakuwa gye emisambwa giraba migagga gyo giraba obwo si busente obwo bwonna buddu okitegedde. Kaakati ne weevaamu n'osika bbaamu n'omweteekako n'omugaa sirika kati ngate omukyalo nalaga mukambwe kati ekyo kye bayita okusalawo kye bayita essalira kye bayita okuyimirira ku magulu ga abiri noga kati ngenze kunoonya jjajjange ke katuntundu mwekwatidde ku bbaamu n'omusirisa n'omugaa sirika katundu kakubanja kuddaabiriza bajjajjaabo okujja bajjajjaabo mu mbeera eyo embeera etategeerekeka bajjajjaabo bali mu mbeera mbi baabasuula dda kati bakubanjiza mu kituntundu eky'obunyiivu era nga lubaale tateredde era nga lubaale ali mu kasasiro lubaale yakutambuliza mu bulalu buli kyokola kyonna kiri mu bulalu tolina kyokola kivaamu gwe byolowooza ng'okukola owunzika tebivuddeemu kati kyekituntundu ekyo ekyokusalawo salawo ng'omusajja salawo ng'omukyala yimirira butengera yimirira ku magulu ga abiri ogambe kati okufa n'obutanyaga okufa ku muno okuzaalibwa kumu ngenze kutereeza bajjajjange kyekitundu ng'omukazi ono bosi mukambwe n'osalawo n'odda ku sayidi y'omulalu n'ogamba mulalu n'omuddabiza n'oga sirika naye ng'omukyala ali wali mukambwe kwe kusalawo n'otatya mukyala n'ojja ku sayidi ya bbaamu kwe kusala eddiiro. Ensi erimu ensalo waliwo ekitundu ky'ensi n'ekitundu ky'ensi ya lubaale kati bataddewo ensalo okyayimiridde eno n'eri bagamba leka ensi yimirire eno buuka ensalo okyagaanye
kati ekiroto kikulaze nga jjajjawo ya kugamba weetengerere, leka emirimu, leka bakama abo, leka babboosi, leka boolabanga bootiiririra. Okitegedde ke katundutundu boosi ng'ali wali munyiivu omukyala n'osalawo n'odda ku sayidi y'omulalu tandika omuddaabiza mga sirika nakka nk'oyo okukola obulalu, nk'oyo okukola obuddu, nk'oyo okukozesebwa obuddu, nk'oyo okumanyiirwa, nk'oyo okujoogebwa, nk'oyo n'omuga sirika munnange, sirika kyonna kijja kuggwa biki naye ng'omukazi ali wali munyiivu n'otamutya n'ojja n'oyimirira ku sayidi y'omulalu. Sayidi y'omulalu ye sayidi entuufu kw'oteekeddwa okuyimirira, ye sayidi y'obujjajjabo lwakuba omulalu ye yatumibwa, abalala bonna tobalabako olaba kifaananyi kya mulalu, kati lubaali yenna kuvugira mu bulalu. Okitegedde naye era ayinza okuba ategedde, kansuubire nti otegedde bulungi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.